Ng'eggye lya Africa erikuuma emirembe mu Somalia likyagenda mu maaso n'okufefeeta abakambwe ba Al-Shabaab. Abasirikale mu ggye ly'omukago ogwa Africa babanguddwa ku ngeri y'okusaasaanyamu amawulire kw'ossa n'okukwasaganya bannamawulire mu biseera ebyakazigizigi. Wabaddewo obwetaavu bw'okusaasaanya amawulire n'ebifa mu ggye ly'omukago eriri munda mu ggwanga lya Somalia ng'engeri yokka ey'okumanyisa ensi yonna ng'eggye ly'omukago bwe lireese obutebenkevu mu Somalia nga Gano Katumba Wamala bw'annyonnyola. AMISOM yandibadde esiimibwa ku kyekoze Somalia kubanga fenga abamu abatandika ne mission eno bwe tulaba kati we tuli tulabira dda tutambudde kubanga 2007 bwe twagenda Somalia nga ku kisaawe nga Somalia egenda ennyoni yemu ya African Express yokka yali ekolayo nga ate egendayo emirundi ebiri mu wiiki bwe kusubwa ku lwokubiri ku lwokuna lwokka nga kiwedde olwo nga ate tukyayita na tuyita Yemen nga tuyita direct. Naye kati mpulira ekisaawe ky'ennyonyi Mogadishu tebalina we bapaakinga nnyonyi. Ojja kwesanga nti ofisa oba omusirikale n'owa musirikale wa bulijjo munnamawulire ajja kumutuukirira amubuuze waali. Kakiba kyetaagisa abantu ne tubasomesa abantu abagenda mu mission zino. Oddamu otya senga obuuzibwa. Munnamawulire omuhandulinga otya. Kubanga abamu boolaba munnamawulire nti ono wa lugambo bakuba bukubi. Meja Ronald Kakurungu ngono yomu ku babanguddwa ategeezezza nti ekigendererwa ky'okubangula abasirikale bano kwe kulaba nga bakuguka mu byamawulire ate bayigirize n'abo bonna abanaaba batwalibwa mu ggwanga lya Somalia. Eno gurupu y'abantu batono 12 nga bavudde mu magye ne poliisi mu mawanga ana Uganda, Kenya, Burundi ne Somalia. Kati bano bennyini bebagenda okubanga batendeka abasirikale na officers mu mawanga agana ku byamawulire bwe baba batuuse mu mission oba Somalia African Union Mission weri. Gano Katumba Wamala ayongeddeko nti okusomesa kuno osanga kunajjawo okukontana mu bibadde bifulumizibwa okuva mu nkambi ya AMISOM mu Somalia naddala ku miwendo gw'abasirikale ababa battiddwa kw'ossa n'abo balumiziddwa. Okusanga officer oba omuntu kyayogedde abadde takinako bukakafu. N'olwokuba Mike muli maaso n'agamba nti kaneme kuviirayo awo nga sente kyenkoze kyenjogedde oluusi n'ayogera ebitakwatagana. Naye nga training zino ensonga lwaki bazitaddewo okulaba nti tubayamba ab'ofisa baffe ne bamanya oyogera ki. Waliwo embeera eyinza okubeerawo for example ekintu kibaddewo gwe munnamawulire oli wano kumpi ontuukiridde essaawa eyo naye sinaba kufuna detail nyinza nkuwaako akatono negga nti ebisigadde nja bikuwa ki oluvanyuma nga maze okukakasa bigenda maaso. Bannamagye abawerera ddala 12 okuva mu nsi ennya ezatwala amagye mu Somalia be babanguddwa ate ne baweebwa n'amabaluwa. Bannamagye 12 abava mu magye ag'enjawulo agakola eggye ly'omukago eriri mu Somalia erya AMISOM be babanguddwa ku ngeri ki gye balina okukolamu omulimu gwabwe ogw'okuba aboogezi b'amagye era ne basuubiza nti byonna bye bayize bagenda kubitwala babigiriza abo bonna abanaaba batwalibwa mu Somalia. Steven Turgarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.